Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka 66 oyugumye baffe tukwagaliza amazaalibwa amalungi saako n'okuba nti ayi Katonda abeere nga akutukuumira oyongere okuba ng'olamula Obuganda kalekkiriza tube nga tutandika n'amulire gaffe mu Luganda osiibye otya munnaffe katusuubire nti bitambudde bulungi ebitambudde bulungi tusaba guludde ne abenga abikutambuliza bulungi olwaliro ennaku z'omwezi zo zitambulidde ddala ziri 13 tuli mu mwezi gwa kunate omwaka tuli mu 2021 sebuyise bw'omu ensega y'ebika kalekkiriza tube nga tutandika neme kutambula nzekka naawe omanye biki bye tukuleetedde gino gy'emitwe emikulu. Ebikulu Ssaabasajja Kabaka ajaguza emyaka 66 Katikkiro aloopedde beena abantu abataagala kugemebwa COVID. Ababbi abalabikirako mu katambi nga babba omukyayina bakwatiddwa bakuwera ennemba n'emisango egy'enjawulo. Mukolerera abantu temubalimbalimba. Ssentebe wa disitulikiti ya Luweero avuddemu omwasi. Ate mu by'emizannyo Honorable Alan Sewanyana alangiridde nga wagenda okwesimba ku Engineer Moses Magogo ku ky'obukulembeze bwa FUFA. Akiika embuga amanya ensonga kale webale nnyo okuba nti okiise ku STV ogenda kuba otegeera ebyo ebibadde gy'otabadde nze Hasifu Ssekyunga kkiriza tube nga tutandika n'amuliri gaffe aga select Ey'enjawulo gatandise eggulire erikombeddwa ekiro kya leero olwaleero Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri lwajaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 66 bino bibadde mu Lubiri Emmengo era ng'ebijaguzo bibadde bya scientific oba okugezaako okulabika nti beewala okusaasaanya ekirwadde ekya COVID-19. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga aliko byaloopedde Ssaabasajja. Ssaabasajja Kabaka asiimye naawe abantu 5 amayinja ag'omuwendo olw'okubasiima ebyo bye bakoze. Amannya g'abano gasomeddwa Katikkiro mu libadde essanyu jjereere olunaku lwaleero. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri bw'alabiseeko eri Obuganda ku mukolo ogwategekeddwa mu Lubiri Emmengo ogw'okukuza amazaalibwa ge ag'emyaka 66. Kabaka awerekeddwako Maama Sylvia Najjinda Luswata era nga yaniriziddwa Katikkiro n'abakulu b'amasaza ab'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka bw'abadde tannaba kuyingira ku mukolo asoose kulagibwa birabo oluvannyuma bye yasiimye ne gafuuka amakula omubadde weema erimu ebisenge eyamutoneddwa abakulu b'amasaza nga bakulembeddwamu ow'essaza lya Kyaddondo Pokino era nga Kabaka n'agisiimye nnyo. Oluvannyuma era Kabaka alambuziddwa n'amakulu amalala omwabadde embuzi, ente, obusawo bwa ssukaali n'omuceere n'ebibala n'ebintu ebirala bingi. Ku mukolo guno kwetabiddwako ab'ebitiibwa bangi okuva mu gavumenti ya wakati ey'Emmengo, Bakatikkiro, abaawummula, ababaka mu nkiiko zombi, gamba olwa paalamenti y'eggwanga, ssaako olukiiko lwa Buganda, bassentebe ba zi districts, abakulu b'ebitongole eby'enjawulo n'abalala bangi. Amyuka Supreme Mufti Mohamud Kibaate ye yagguddewo omukolo guno n'essaala ne yeebaza Ssaabasajja Kabaka okuba omusaale mu kulwanyisa nawookera wa COVID-19. Omuto John Kintu yaweereddwa omukisa okwogerako mu maaso ga Ssaabasajja ku lw'abaana abalina akawuka ka mukenenya ng'ono yaloopedde Ssaabasajja ensonga ez'enjawulo omuli n'okusosolebwa abo abalina akawuka ka mukenenya. Nze okusoomoozebwa kw'amaanyi olw'okuba tulina akawuka bangi batuboola naddala mu masomero abamu omu waafa ne bamwogerera nga bw'afudde mukenenya kituluma kwoteeka bannyinaffe bangi abatakyatya kukwatibwa kawuka ka siriimu wabula batya kufuna lubuto. Ate ssentebe w'olukiiko oluteeseteese amazaalibwa gano Prosperous Nankinga naye yawozezza olutabaalo. Katikkiro oluvannyuma yazze n'atuusa obubaka eri Ssaabasajja era nga yasoose kwanjula na kumenya bagenyi ab'ebitiibwa n'ab'enjawulo oluvannyuma yeeyanjulidde Ssaabasajja emikolo egy'enjawulo egiddiriddwa amazaalibwa. Katikkiro era yasabye abantu okufaayo eri obulamu bwabwe nga beekebeza obulwadde bwa mukenenya n'okunywa eddagala eri abo ababeera bazuuliddwa n'obulwadde. Amazaalibwa ga Kabaka liba ssanyu jjereere ne leero musanyuke yonna gye muli. Kyokka mu kusanyuka temwerabira kwetangira mukenenya. Mwekebeze abatalina mukenenya mwekuume. Abalina mukenenya mugende mu basawo babawe eddagala. Katikkiro era yakubiriza abantu okujjumbira okugemebwa nawookera wa COVID-19 n'aloopera ne Ssaabasajja abantu abamalamu abalala amaanyi nga babategeeza ng'eddagala lya COVID-19 bwe liri ery'obulabe. Bakubiriza Ssaabasajja Kabaka ng'atudde wano ku Namulondo mbakubiriza mugende babageme. Kankiddemu ndoza temuwulidde
Ssaabasajja Kabaka ng'atudde ku Namulondo mbakubiriza mugende babageme. Muve ku pokopoko ow'emitimbagano. Kaakati eddagala bwe linaggwaayo Abanaafrika nga muga mutuyambe naffe batugeme. Kale mukube engalo nga mukkiriza okubagema. Ate naddala mmwe abakulembeze kuba abantu balina kulabira ku mmwe. Ate amyuka omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi yeebazizza Mukama olw'obulamu bwa Ssaabasajja n'amusabira Mukama amukuume n'atule ne Ssaabasajja ente yategeeza nti eri mu kkubo ssaawa yonna etuuka kyokka ono teyeetisse bubaka bonna okuva eri Mukama we. Tweyanzizza baffe okulabirira eri Buganda. Twebaza Katonda akukuume ng'oli mulamu ate n'okuluŋŋamya ng'okulembera Obuganda. Ssaabasajja Kabaka ye Kabaka wa Buganda owa 36 nga leero lwawezezza emyaka 66 nga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwakafuumulampawu omwaka 1955. Wangaalayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Magulu Nnyondo Kyukyu Musota. Nze Arafat Musoke, STV Select Ey'enjawulo. Webale nnyo olw'emboozi eyo kati no ku mukolo gwe gumu ogw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Omulangira Omuterega asiimye n'abako abaami ssaako n'abazaana be bawadde ebirabo eby'enjawulo wakati mu kubalaga nti bano be basuusubye mu bannaabwe mu kaweefube ow'okuzza Buganda ku ntikko. Ssaabasajja Kabaka asiimye n'awa abantu 5 amayinja ag'omuwendo olw'okubasiima ebyo bye bakoze. Amannya ga bano gasomeddwa Katikkiro mu kujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 66 mu Lubiri e Mengo. Asoose ye yaliko mu lukiiko lwa Buganda era ow'essaza ly'Ekyaddondo nga ye musirikale wa Paapa mu Uganda Kivumbi Tofiri Malookweza era ono atenderezeddwa nnyo olw'emirimu egy'enjawulo. N'omuyimbi Anet Nandujja yazzeeko okusiimibwa olw'okutumbuula olulimi Oluganda ng'ayita mu kuyimba, okuzina n'okuzannya sineema. Era ku bano Ssaabasajja Kabaka agasseeko Bulayimu Muwanga Kibirige amanyiddwa ennyo nga BMK olw'okukola ennyo n'okulafuubana okumala ebbanga eddene okuyambako abo abali mu bwetaavu wadde ng'ono tabaddeewo era nti kitegeezeddwa nti abadde bweru olw'okuba nti alumizibwa nga n'obulamu bwe tebuli mu mbeera nnungi naye nga akiikiriddwa mukyala we Mama Musa era ng'ono yakwasiddwa ejjinja lino olwa Mwami Kibirige. Yalondebwa omutukuvu Paapa okubeera omusirikale we mu Uganda. Owekitiibwa Tofiri Malookweza Ssaabasajja Kabaka asiimye okumukwasa ejjinja ery'omuwendo. Nga bwe tumukubira mu ngalo. Ssaabasajja bw'ayimiridde naffe ffenna twandiyimiridde. Ssaabasajja Kabaka akwasiza ekitiibwa Tofiri Malookweza ejjinja ery'omuwendo tumukubireko mu ngalo nga tumusanyukirako. Joyce Nabatanzi ndowooza oludda n'abamuzzukulu wa Ndugwa ab'e Kanoni Gomba. Omukyala Anet Nandujja y'omu ku bantu abatumbudde ebyennyimba n'amazina ebinnansi mu Buganda ng'ayita mu nnyimba z'ayimba ate n'okuzina amazina Amaganda. Ku bitone ebyo agattako n'okuzannya emizannyo. Yatandika okuyimba ng'ayita mu kibiina ekya The Planets mu 1984 okutuusa n'olwaleero. Ennyimba ze zonna ziri mu lulimi Luganda. Kino akikoze bw'atyo olw'okwagala ennyo olulimi, ennono n'obuwangwa bwe. Haji Bulayimu Muwanga Kibirige ayagala nnyo Kabaka we. Era yeetabye butereevu mu lugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko ebbanga lye lyonna. Ssaabasajja Kabaka yasiimye okuwa Haji Bulayimu Muwanga Kibirige ejjinja ery'omuwendo.
Omuzungu Dr. Chapman Kigozi era ng'ono ajjanjaba mannyo oba akuula mannyo mu ddwaliro Mengo azze ne mukyala we era nga muzungu nga naye yenna mpijja bano nga baweebwa dda ebika mu Buganda aweereddwa ejjinja ery'omuwendo nga kossa ne Joseph Williams Kiwanuka ono nga wa yinsuwa ya Swiko era nga be batandika ne kampuni eno ya yinsuwa n'omugenzi Sebaana Kizito asiimiddwa olw'emirimu gye egy'enjawulo gy'azze akola n'okwetaba mu nkulaakulana ya Buganda n'ebyo ebiyamba okukulaakulanya Buganda. Ejjinja lino liweebwa abantu ab'enjawulo buli mwaka nga Ssaabasajja alibabwa olw'okubasiima bwe bazze bakolera Obuganda n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu n'abantu ba Buganda. Chapman musawo w'amannyo omukugu ennyo mu ddwaliro ery'Emmengo. Amaze emyaka 40 mu Uganda ng'ajjanjaba abantu ba Uganda mu kwewaayo n'okwagala okuyitirivu. Tumukubireko mu ngalo. Mubakafuna ejjinja lino mwe muli Sheikh Rajabu Kakoza, omuyimbi Stabu Anatolo, Mathias Walukaga n'abalala bangi nnyo. Nze Arafat Musoke, STV Select. N'ab'ekibiina kya Democratic Party obwekimanyikiddwa nga DP nabo baliko obubaka baweereza eggwanga wakati mu kuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku mazaalibwa ge ag'enkaaga mu mukaaga. Bano essere basinze kuliteeka ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga ssaako n'ebyo ebyetaagisa okuba nti bikolebwa wakati nga tuzza Buganda ku ntikko. Nga amazaalibwa ga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ag'emyaka 66 gagenda mu maaso n'okujagulizibwa mu Lubiri e Mengo, ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party kivuddeyo okuyozaayoza baffe amazaalibwa mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kyabwe ekikulu mu Kampala. Njagala okutwala akakisa kano kuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'enkaaga emyaka 66 egy'obuto. Bano nga bakiikiriddwa omwogezi w'ekibiina kyabwe Opio Okolero beebazizza Ssaabasajja okukuza amazaalibwa ng'ageesigamizza ku kulwanyisa ekirwadde kya mukenenya. Ono era n'asaba abantu bamwegatteko okusobola okulwanira awamu okumalawo ekirwadde kino. Twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okubeera nga yasalawo yasiima nti amazaalibwa ge ku mulundi guno leka gatambulire okubeera nga tulwanyisa obulwadde munnamutta mukenenya. Nabwe kityo tusaba bannaffe mu ggwanga lyonna leka tutwale ekyokulabirako ekya Ssaabasajja Kabaka naffe twenyigire mu lutalo olw'okulwanyisa obulwadde bunnamutta. Nga bannaffe abayisaamu bwe batandise ekisiibo kyabwe olunaku olwaleero, Opio Okolero ayozaayozezza abasiraamu okutuuka ku lunaku luno era ni mu mwezi gwa Ramadan. Era bw'atyo n'asuubiza nti mu mwezi guno bagenda kusaba be baasobya babasonyiwe nga nabo bwe basonyiwa abaabasobya. Twagala okuyozaayoza bannaffe abayisiraamu olw'okutuuka ku lunaku era olutandika omwezi ogwa Ramadan, omwezi omutukuvu. Ate ku nsonga y'ebyenjigirizo n'agamba nti kyannaku nnyo okuba nti abavubuka bangi bamaliriza okusoma naye olw'ebbula ly'emirimu ne batandika kutaayaaya ng'onesira alitadde ku nsoma embi mu ggwanga. Opio awadde amagezi ku nsomesa eyandibadde entuufu okusobola okukendeeza ku bantu abatalina mirimu. Sisitemu y'ebyenjigiriza mu ggwanga kati eyingiriza abaana baffe okubeera nga bakwata ebyo ebibayigiriziddwa era ne babijjukira mu kukola ebibuuzo. Mu bigambo bye anokoddeyo n'ensonga y'ebyemizannyo wannyonnyodde nga gavumenti ya NRM bw'etafuddeeyo kimala ku byemizannyo nga ne bye yasuubiza okukola tebituukiriza. Gavumenti ya NRM ebyemizannyo tebiwadde nnyo bwagaanya. Okumanya gavumenti eno tebiwadde mwagaanya. Amataka agaali aga sporting sector agamu gabbiddwa nga gavumenti eraba. Ono avumiridde ekikolwa ky'omukulembeze w'ekibiina kya FUFA Engineer Moses Magogo eky'okutyoboola abazannyi be mu lujjudde. Maria Dana Namiro, STV Select Ey'enjawulo.
Okyali mulabire mulungi owa select Ey'enjawulo kati nno waliwo gavumenti emisolo gye eyagala okuba nti ebaga tuzze tukulaga mawulire gaffe ag'enjawulo era nga misolo gino gigendereddwamu okulaba nti batumbula eggwanga litumbuka mu nfuna yaayo ey'ensimbi ssaako n'okuba nti likulaakulana kati nnyo tugoberere ku mikutu gyaffe egy'enjawulo kuli Facebook, Twitter ssaako n'ewalala osobola okuba nti oteekayo obubakawo bwe tugenda okuba nti tosoma mawulire gaffe gano gennyini mu maaso awo kati nno bwe tweyongerayo waliwo ebyabadde bitambuzibwa nti essaawa eza kafyu zigenda kuba zongezebwayo okusobola okusobozesa bannaffe abasiraamu okugenda maaso nga basaala essola yaabwe emanyikiddwa nga eya Tarawiya wabula bino bisambajjiddwa omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano amanyikiddwa nga Afande Luke Oweyesigiri ng'agamba nti enteekateeka zikyagenda maaso ku nsonga eno era nga bakyayogerezaganya n'abakulu. Mu kuwaayamu n'imaamu w'omuzikiti gw'Ekibuli ku nsonga eno yategeezezza nti si bakakafu ku ky'okusaala Tarawiya newankubadde baatwalayo dda okusaba kwabwe mu bakulu kulaba nga kaafiyu ayongezebwayo okusobola okusobozesa abasiraamu okwenyagira ku mpeera nga zino. Mbajjukiza nti kebeere Tarawiya batuukiriza okusaalira mu muzikiti oba tebatuukiriza kusaalira mu muzikiti gwe wakaawo ne famiriyo musaale salatu Tarawiya nga bwe twasaala omwaka oguwedde swala ejja kutuukira ddala bulungi bwenabeerawo ekyenjawulo era bajja kuba batutegeeza abakulu tulabe ekyokukola naye nga saawa zino tugamba nti abantu ng'ekiragiro bwe kyavuddeyo tetwagala kukoonagana ne gavumenti ojja kusaala Tarawiya muzikiti paka saawa 3:30 ate bakukwate kafyu mazima onaaba tolina gw'ogenda kunenya. Wabaddewo ebitambuzibwa nti kafyu yayongezeddwayo okutuusa ku ssaawa 4 ez'ekiro ekintu omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire kyagamba nti kikyali mu ddiiro kikubaganyizibwako ebirowoozo era ng'essaawa yonna abakulu baakwanja enteekateeka ku nsonga eno. Kafyu teyayongezeddwayo njagala okukikakasa ekyo wabula abasirikale balina okukwatagana wamu n'abakulembeze b'eddiini ey'obusiraamu okulaba nti abantu basobola okugenda ne basaala obulungi n'ettayimu ya kafyu yayongezeddwayo era olunaku olwaleero wajja beerawo ebikwekweka. Wabula mu kwogerako n'abakkiriza ku nsonga eno balaze okunyola olw'obutakkirizibwa kusaala Tarawiya wabula ne basaba gavumenti okutaakirizaamu obudde bwa kafyu osobola okubasobozesa okusaala wadde nga beeraliikirivu nti ate abamu bayinza okukozesa akakisa kuno okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Okusooka ddala njagala kwebaza abasiraamu okubeera nga Allah basaasidde ne mutuwa okusinira ekibuzo ky'oguno omulundi olw'okubeera nti eno y'emu ku mpagi kwezi 5 ezatukalirwako abasiraamu kubanga tusiiba kutineza erinnya lya Mukama subhanahu wa ta'ala. Waliwo akalembereze kutwalizaamu nti COVID abadde amateeka gaayo ne guidelines enjawulo zibadde zikenderezeddwamu nti abantu bagezaako okukola ebyenjawulo. So poliisi ovaayo negamba nti ejja kukwasaganya wamu n'abakulembeze b'obusiraamu basobole okuyamba emizikiti egy'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo abantu abasaamusaamu okusaala nza kijja kuba kirungi nnyo eri abasiraamu ab'enjawulo kubanga Tarawiya eyimirizaawo nnyo okufuna ku mpeera n'okuyimirizaawo empagi y'obusiraamu ey'okusiiba. Eswala ezo tusaala ekiro ya Tarawiya tetwala budde buwanvu kyenenye lwala essaawa emu yokka kitegeeza nno olani okusaala ssaawa 2 omaze okusiibuluka wano ssaawa emu nosaala ssaawa 2 by saa 3 oluusi ssaawa okisinziira wawoova osinzira ogenda ku muzikiti kubanga tulina gisaalira ku muzikiti. Gavumenti etuwa omukisa n'ebitongole ebyo ebivunaanyizibwa ku security okubeera nga ekisooka tuweebwa obukuumi mu kusaba kwaffe. Abanga abaisiraamu tusaba gavumenti etuyambe tukirize tubeere nga tusaala Tarawiya kafyu batuleke eveewo nga tubeera nga tusaala ssaawa za kafyu ffe tuli mu muzikiti nga tusaala Tarawiya ekyo tutisaba gavumenti etuyambe. Webale nnyo olw'emboozi eyo kkiriza ku ssaawa 1:11 tube nga tugendako mu kuwumulamu STV Select Ey'enjawulo ekyagenda mu maaso tugendakomawo n'endowoozayo ku nsonga gye twayogeddeko wali waggulu ekwatagana n'okuba nti gavumenti ku misolo empya gye yaleese gye yagala okuba nti ebaga okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja kiki kyolowooza ku nsonga ezo. Tuwumulamu katono nnyo tukomawo. Mu malala ge tuleeta munnamateeka malema abiriiza atutte kkooti ya Uganda ensukkulumu mu kkooti ya East African Court abalanga kumenya mateeka mu musango gwa Kyagulanyi.
Okyali mulabi mulungi owa STV Select Ey'enjawulo omulire gaffe ag'Oluganda gakyagenda ddala maaso era nga kino kitundu kyakubiri. Tukitandise ne munnamateeka Joseph Male, tukitandise ne munnamateeka Hassan Male Mabirizi ng'ono atutte kkooti ensukulumu eya Uganda mu kkooti eya East Africa oba kkooti eya East African Court ng'agiranga okuba nti yatafuta bubi omusango gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ono agamba si bye byokka waliwo n'ebirala kkooti byetaatambuza bulungi kale nabo ekityo ng'ayagala bano babenga nabo batundula bateekebwa mu mbuga ez'amateeka. Lizi adukidde mu kkooti entabamawanga g'obuvanjuba bwa Africa eya East African Court of Justice naggulawo emisango egy'enjawulo mu kkooti ya Uganda ensukulumu ku ngeri gye baabuzaamu emirimu gyakyo. Mu misango Mabirizi gyavudde ku kkooti ensukulumu mulimu enneeyisa y'abalamuzi mu musango gwa Honorable Kyagulanyi gwe yawawaabira Museveni mu ngeri abalamuzi gye beeyisaamu omwali okuwamba fayiro y'omulamuzi Esther Kisakye okuggala kkooti ssaako n'okulemererwa okuwa ensala yaabwe mu buwandiike. Ntaddeyo empaaba empanvu mu nsonga ziyawanga agulemeramu naye n'okumpa ensala emenya amateeka kuba abalamuzi abaawulira okusaba kwange baali abalamuzi 9 bajjako 8 ate owunyidde oluyekaeka ne yeefuga ensala y'obutakuvaamu ekimenya amateeka era mpakanya Supreme Court ya Uganda eno okugaana Kyagulanyi okuteekayo affidavit ze bafayiro ya Kisakye poliisi owunyidde oluyagala kkooti ya East Africa naggala buli kimu kyonna kyonna ekyali wano nakati sifunanga nsala yange yaki ey'okuva mu musango ebyo byonna byonna biwawaabidde. Mu misango emirala kwe kuli n'ogw'omugenzi Bob Kasango mwe yawakanyiza ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama ssaabawaabi wa gavumenti omulamuzi Jane Frances Abodo okuba nga baaweebwa emirimu ate nga bakyali mu kitongole ekinamuzi. Okugula Facebook Museveni yaggala social media zonna wayitayo ebbanga n'azigula n'agamba Facebook aganye okugula lwansonga mbu yaganda simanyi okuyimbula abantu. Tawina nsonga eri awo ne Facebook agamba nti Abodo Byabakama ne Kabito bave mu ofiisi ne bajja wano eyawaaba yafa ne bagaba order eyawaaba tewali wadde n'abantu bonna balina letters of administration okuva mu kkooti. So kkooti negenda mu maaso n'okudiringa ne judgment y'akasawo Kasango tannafuna wadde n'omuntu n'omu afuna letters of administration tannafuna musika. So ebyo n'ebirala bye biri mu reference yataddeyo olwaleero ndabe nga babitaputa East Africa ezulire ddala nti Uganda menyi y'amateeka bayaaye bali ku byabwe. Mabirizi era ayongeddeko ekya kkooti eno okukkiriza okulondebwa kwa ssaaba poliisi Martin Okoth Ochola ssaako ne gavana wa banki ya Uganda Emmanuel Mutebire ng'ate basusse emyaka 6 abakozi ba gavumenti we balina okuwummulira. Gamba nti Abodo Byabakama ne Kabito bave mu ofiisi ne bajja wano eyawaaba yafa ne bagaba order eyawaaba tewali wadde n'abantu bonna balina letters of administration okuva mu kkooti. So kkooti negenda mu maaso n'okudiringa ne judgment y'akasawo Kasango tannafuna wadde n'omuntu n'omu afuna letters of administration tannafuna musika. So ebyo n'ebirala bye biri mu reference yataddeyo olwaleero ndabe nga babitaputa East Africa ezulire ddala nti Uganda menyi y'amateeka bayaaye bali ku byabwe. Mabirizi ategeezezza nti empaaba ya leero terina weekwataganira na kuwaaba kwe yatwala mu kakiiko ak'ekitongole ekiramuzi ekya Judicial Service Commission kubanga wali yabaloopanga bantu so nga wano awawaabira Uganda. Ku nneeyisa yaabwe wano mbavunana ku lwa Uganda because balina ebiti bibiri abalamuzi abo waliwo ye ng'omuntu eyeeyisa ye ng'omuntu ezebisa zetu mu Service Commission ne byakola byonna finally bibeera bikola ki bibeera bibindinga Uganda era nabo bawawaabye kuba tebaakomawo lero nga kati mulamuzi ojja lukaakoma notaddamu kiba kiteekawa endagaano ya East Africa. Ono era asekeredde abagamba nti talina kyagenda kujja mu kkooti n'ategeeza nti ebintu bya kkooti bya mitendera kubanga ekisinga kufuna nsala ya kkooti eno. It's a judicial body era ino obuyinza bwonna obusala ekintu kyonna kyeyagala okusala kakati bw'ogaa nti ino obuyinza ebulina okubisazaamu kati kyemmanya abantu abamu balina ekibugo ku mutwe kibagamba naye abasajja nga bamaanyi nnyo basobola osazibwamu eyo si ensonga bamaanyi nnyo kubanga bakwata bujega era ng'omufere bwakusanga n'akufera oba olowooza akumazeeyo kakati yes bamaanyi nnyo naye amateeka gagamba ki that's the point
so yahiya kuba ati amateeka agamba bwe gati gamenye. Ategeezezza nti abantu abalina endowooza nti bano tebagambwako wabula ekisinga obukulu amateeka bwe gabanga gamenyebwa bye basala birina okusazibwamu. Maria Dana Namiro, STV Select Ey'enjawulo. Olw'emboozi eyo kati nno waliwo Abaganda engeri ez'enjawulo ze bagera ng'engero zino zibaako amakulu amakozi kekkiriza tube nga tukutwalako mu lugero lwa leero oluvannyuma tukomewo. Olugero lwa leero kyakula ndaba abula wazaala. Amakulu g'olugero no gali nti omuntu ayinza okubula omwana olw'okunyuma omukazi gwe yandimuzaddemu ng'agamba nti kino ekiwala ekikuze kizannyira mu ttaka nkyagala ntya. Webale nnyo kati nno wiiki sabbiiti eziyiseeko twakulaga abanyaguluzi abalabibwako mu butambi obw'enjawulo nga bagezaako okuba nti banyagulula Omuchina nga bano bali beerimbise mu kitongole eky'amazzi ekimanyikiddwa nga National Water. Kati nno olunaku olwaleero bano balangiriddwa nti bakwate era bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka olwo bawere ennembe n'emisango egitali gimu. Oluvannyuma lw'akatambi akafuluma sabbiiti ewedde ng'abazigu abatamanyikiddwa okuyingira amaka g'omunnansi w'eggwanga erya China mu bitundu eby'ennakawa abaali beerambise mu byambalo by'ekitongole ky'amazzi ne bakulita n'ensimbi ezibalirwamu obukadde bwa Uganda 100. Kyaddaaki olunaku olwaleero poliisi y'eggwanga 6 bano ebagombyemu obwala era nga bawera ennemba na misango egy'obubbi era nga bali mabega wa mitayimbwa. Kubaali mu katambi basatu ku bano bakwatiddwa okwali omukyala eyasangiddwa mu disitulikiti y'Entungamo era ono yayambyeko poliisi okuzuula banne abasatu abasangiddwa mu disitulikiti y'e Bundibujjo. Bano bakuwa ennemba n'emisango gy'obubbi nga basiba omufumbi w'Omuchina n'omunabirizi w'ewaka emiguwa ne babasiba akandooya n'okubakwata embadiya. Mu kwogerako n'omukungu wa poliisi Luke Owesigire yatangazza kukwatibwa kwabwe era nga bakozesezza tekinologiya ow'ekika ekya waggulu okubakwata era nga bano bakuwe ennemba n'emisango gy'obubbi. Njagala kakasa ku bantu bana abaalagirira mu katambi nga beefudde aba National Water basatu ku bo bakwatiddwa era ng'enteekateeka ez'okuba nti netuzuula ssente oba ebintu bye baazigulamu kyagenda mu maaso. Ng'omukyala omu ku baakwatibwa yakusangiddwa kyalo Entungamo abalala basangiddwa Bundibujjo nga balina pulaani ezigenda e Congo era okukola obunyaguluzi. Kinajjukira bano bayingirira mu maka g'Omuchina mu bitundu by'ekyambogo mu ggombolola y'e Nakawa mu kibuga Kampala nga beerambise mu byambalo by'ekitongole eky'amazzi ekya National Water and Sewage Corporation ne bakulita n'ensimbi za bukadde 10 era nga babadde mu nteekateeka za kudduka mu ggwanga Democratic Republic of Congo okwongera okubba. Saikasin Sekalala, STV Select Ey'enjawulo. Kale webale nnyo olw'emboozi eyo gye twatandikidde twakubuuzizza ku kikyolowooza ku misolo emipya egigenda okuba nti gibagibwa naddala ku nsonga ezikwatagana ku by'okutumbula eggwanga lino era nga keekadde tube nga tusoma obubaka bo. Tutandise naye Ronnie Evans Ronald ng'ono ava ku mukutu gwa Facebook agamba nti Ugandan land that we need a change we have paid tax but it is just eaten. Oyo no bwati walowooza omulala amanyikiddwa nga Njuki ku Facebook naye agamba so we are to pay for everything in my country naye bwatyo bwayogera ku nsonga eyo. Mike Wisdom owa Bobby agamba nti ekirungi tugisasula ffenna NRM ne opposition kati awonze that's why sifayo. Bwatyo bwayogedde omulala ono bamuyita kwegala official agamba imagine omuntu okusasula okubeera mu nsi yo kibi nnyo mbu omusolo gw'obupangisa.
Ndoza tugenda kusimbyayo ono agamba nti ye Kinene Paul okuva ku Facebook naye agamba even those in illegal marriage should pay taxes and they should not exceed 2 kids. Once you have 3 kids you have to pay 200,000 for illegal marriage and 200,000 for being with a kid and with a kid. Ndoza ne bwentema ndoza yibwacho bayogedde ku nsonga eyo sigala ngo obubaka obo kyasobola okuba nti obusindika ku mikutu gyaffe gyennyini egy'enjawulo egiri ku Facebook, YouTube, Sako ne Twitter. Hashtag oteekawo oba akadirisa akadaalako n'oteekawo STV Select Ey'enjawulo. Kkiriza tube nga tugenda mu kuwummulamu katono nnyo. Ate yabadde omubaka wa Makinde West Alan Sewanya n'atongozza enteekateeka ze ez'okuvuganya ku kifo ky'okubeera omukulembeze wa FUFA ng'ono yeesimbyewo ne Moses Magogo. Olunaku olwaleero omubaka akiikirira ekitundu kya Makinde y'obugwanjuba mu Parliament kiyite West ow'ekibiina kya National Unity Platform Alan Sewanyana atongozezza manifesto ye n'omukulu gw'okuvuganya ku bukulembeze bw'ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga ekya FUFA oluvannyuma lw'okulangira olunaku lw'eggulu nga wagenda okwesimbawo. Omukolo ogutudde ku hoteeri emu e Makinde, Sewanyana atangaazizza ku nsonga ez'enjawulo era nga mu kwogera kwe avumiridde obukulembeze bwa Engineer Moses Magogo era ng'amusabye alekulire mu bbanga litali wala okuva ku kifo kino ekyobwa president olw'ebive byakoze omupiira era amusabye afumye embalirira ey'omupiira yonna ey'enjawulo. Mwami Magogo ku lw'obulungi bw'omupiira n'ebyo byonna byenjogedde ku byaliwo nga bakubaninga ku ngeri gy'obadde okulemberamu omupiira bw'oba olinayo by'okoze nga birungi tujja bisiima naye waliwo n'ebyo ebitatambudde bulungi ate nga bye bikosezza ennyo ekitiibwa ky'omupiira n'ekifaananyi kyagwo. Abantu wadde emyaka gyange naye abalina experience ey'amaanyi mu kuddukanya omupiira ng'ogyeko okugusamba mu Top TVFC mu ligi ya Uganda ate naguddukanyako ku mitendera egy'enjawulo. Okusookera ddala mujjukira bulungi nakulembera enteekateeka ez'okuddaabulula n'okulongoosa ekifaananyi kya klabu ya KCCA-FC. Kirala naddukanyako ligi ya Uganda nze omu ku abo ng'agisuddewo yiyo ngenzi. Kati nze njagala kweteekateeka kuvuganya n'abo abalala abaagala okujja okuyamba omupiira. Mwami Magogo akiikirira constituency bagiyita Budyoppe. Budyoppe kiri kilomita 3 okuva ewali FUFA House weeri. Naye nze nkiikirira Makinde West eri kilomita 1 okutuuka ku FUFA House weeri. Kitegeeza nsobola okubibalansinga na mangu nnyo okusinga oli ava kilomita 3. Abawo ne basanyuka n'ab'omupiira ne basanyuka. Najjukirwa ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga ekya FUFA kyetegekera akalulu k'obukulembeze mu mwezi ogw'omunaana okutwala omupiira mu maaso mu kisaanya kya mwaka gwa 2021-2025 era ng'abantu abawerako beegwanyiza ekifo ky'okuvuganya omukulembeze aliko Engineer Moses Magogo. Saikasin Sekalala, STV Select. Ennyo munnaffe olw'emboozi eyo obadde mulabi mulungi okuviira ddala gye twatandikidde amulire gaffe Select Ey'enjawulo n'okutuusa kaakano nga tugafundikira nze Hasifu Ssekiwunga n'alimi Wagonda era atera nannyuka so nga ate n'omugolo omulungi tasiiba mu ddiiro. Ssaabasajja Kabaka awangaale ogundegunde omutere gw'oyugumye baffe sula bulungi bweraba.